awe nyini mwana mleza amaikidwanga mukibi sadati abasinga ge tumanyinga Khalifa Aganaga mina likonda ha yali esimbyewo erubaga mukawuluka na akawedde ebintu bitatambula ne tumugamba you are welcome go mwamugamba wa erubaga if we cannot entertain nonsense okay aneta teweta kana tubuza ulirayo teweta kana tubuza ekisokera ddala FDC ekibina ekibadde kirina erinnya ekyerabisiza nnyo twaswadde banange FDC mu bantu bonna bemulina omuyimbi Khalifa Aganaga gwe mwalabenga yasana kadi yamwe kyongedde tulaga nti ebyobufuzi wano mu Uganda byakusaagira ku nakwesuruwaza nakuzanyira politics wano yafuka wababuyabuya banange I tell you FDC ekibina erinnya likirina mu bantu bonna ab'obuvunanyizibwa bemulina mwalabyenga oyo Khalifa Aganaga si butamwagaliza bannange n'ebintu ebyokulembeze tulemula tebizanyirako buzanyize njagala mubuuze Khalifa Aganaga atubulire kakati ate tumuwadde ne ku budde atubulire omubaka wa palamenti alina kukola mulimu tulaba bagumanyi bane mulekerawo ebyekisiro okuzanyira mu bintu ebimu nibro mbadde tuleme kutyobola muntu yenna njagala tuwulirize bulungi chogamba Khalifa Aganaga takwalifying ebyo bintu ebyekisiro okuzanyirira ku kulembeza ulirayo chobola tulina enguudo embi chobola tulina amalwa kubanga ababaka be tusindika abalina obiteseza tuleeta bakibogwe omumaka nga talina shuwa wajja alina kwesimba oba abatalina makulu bane mulekera okuzanyira mujje ebintu byamwe ebyekisiro nibro mbadde manyi twandisanyuse okulaba nti Khalifa Aganaga wuyo aze ne mwana mulezi amaikidwanga Royd naye agenda kujja ne mwana mulezi amaikidwanga ani Big Eye naye aze kati ngafa abakola endongo twandiroza nti atisi tutandise okufuna abantu abagwa mu layini yafaawo nti tuyinza okufuna ebibala mu maaso eyo endongo yaffe neebereko n'egyesobola okuteerezebwamu lwaki owulira akasajja ku mutima nti abaana siwulira kasajja nze nnumirirwa ggwanga lyange nga munnauganda nti eggwanga tulifudde lyakuzanyirako eri ebifo omubaka wa palamenti kintu kyamaanyi nnyo yatesesa eggwanga Khalifa Aganaga n'obwakalifa bwe osinzira kubanga abantu abasinga bwe balabanga Bobi Wine ayingidde ebyobufuzi ate nga muyimbi balowooza nti no kiri awo kyakuzanyizaako so nga Bobi Wine yajjaaluka ekintu ky'okusookera ddala ng'ogyeko kubanga yatugamba yennyini waliwo abamugamba Bobi Wine yatulako nti alina omutima gw'eggwanga ennyimba ze yali ayimba okitegera ekintu ekyo bw'ovudde ne ku nnyimba zijjukira bamukozesaako okukakanya abantu bwe baali base Master Blaster awo Kawempe ne wabaawo commissioner wa police yalaba nga talina kyagenda kukola abantu beekalakasa bwali bwayise n'akwata Bobi Wine oyo n'amutwalayo n'akakanya abantu n'ebintu ebirala kwegamba ze yensimba bamukozesaako okukakanya akalulu ka 2.5 kulonda kubeere kwa ddembe era kyekimu ne bamukozesa okukakanya akawedde nakati ketugendamu Calvin Nigro. Why do you think Khalifa takwalifying kubeera mukulembeze ngapi wengaga omuvubuka nandisubidde nti guno omulembe olina kuwagira Khalifa what's your take one politics njagala bana Uganda bakirize nti politics yafa bwe tuba tutandiseyo n'okukolayo abantu olw'okuba nti bayimbi si lwa achievement ze balina mu bulamu eddo omukulembeze yajjanga nga ddala anoza okubeera ye byetegereza olabe n'abakati abataliimu kibogwe tunulira abakati abataweebwa bitiibwa why nti muleeta buleesi bantu kubanga bayimba nnyo oba bantu babamanyi naye nga tebaliimu nsa otuleetedde omuntu atayinza kutulaga makaage we gali otuleetedde omuntu atayinza kutulaga abaana be otuleetedde omuntu atabeera nkowadde mu projekiti ey'okulunda embizi wadde enkoko 10 ne zikola amagoba otuleetedde omuntu abantu kye batalina kumulabirako ebyobufuzi biragawa ebya Uganda otegedde naye nenyanga ekibiina kye FDC nti mu basajja bonna ne muleta Khalifa Aganaga abalwana mu nsiko be mwajja nabo baddawa okitegedde bulungi abasajja abakulu abali bayogera ekintu abantu ne bawulira baliriddawa nti abasajja abalina achievements n'abalina ensa mu community balwa naye mutuleetedde abantu abatasobola okubeera ne families zaabwe manye ekyo nakyo kikulu kikulu mu community obuvunanyizibwa butandikirawo waka ne n'abaana bennyini beweezaalira bakulemye okulabirira nga BDI biga tebamulemanga ate omukazi asiiba atugamba nti takwata wadde 1% eyinza okuba family issue ati family issues bwe ziba zikulemye okuhandolinga tosobola kuhandolinga za community badeke tetuzanyira mu bukulembeze n'aba kakati point tuna nopo n'ompungo jeko council nalukola ne mugana wange Alex Luwemba Luswa era basigadde mbalabi nga bali mu kuzanya buzanya nina gayi gwenda bya zina obubox kati wali ogaya asituse n'agamba mbu nempitamu nyenda kuwa buli mukazi ow'olubuto mama kiti muwerengako n'emitwalo 2
of course ekyo kisoboka mu buli mukazi awo muri buto mukawembe yo luyita magenda mu emitwalo abiri amwe ne mama kiti yabwere ekyo kisoboka be balonzi bawo be bagala kubiri be bagala kulira ekyo kubiri obonda zenti tomulina mugaso oba tomanyi mugaso gwa mubaka wa parliament no racho nja kusaba banafa ebibiina mulekera okuzanyira mu bukulembeze buno bannange eggwanga ligenda kugendera kufukira ddala lya Kibogwe tugenda tuka nga abakulembeze tebakyawebwa kirabire wano omukulembeze nabanga yesimba werubaga namwe nga kadi mwagira aba FDC yasoka nakola posta zerubaga Khalifa Aganaga kati ateri mumulaga nti mumuleta Kawempe okimanyi nti wano mu Uganda osanga ba MP ng'asula mu kibuga naye ng'agamba MP wekalisizo eriyono naba ngatamanyi na bizibu biliyo eriyono naba kyusa amanya Khalifa ye mumuzise mutya Khalifa dewe ebyekisiru nenda nigro artist oli muvubuka omanyi struggle omuntu egeri yayitamu okumaking obulamu wali badeko n'engeri gy'osobola oba okusimba achievement kijja aina achievement kijja Khalifa ina biyeko Khalifa n'amasomero ayinenga tempamvu so ko tukusinzira kuteeka eggwanga lyaffe nti bwe bukulembeze bwe twetaaga ayinenga tempamvu akati uliriza ayina ne studio bakita Batman character okimanyi nti nze mbeera nnyo ku mikolo ndete bakyayita bakulembeze tebakyayina bakulu Kibogwe nti omuntu otuuka n'ola abakulembeze baaka tebakyaweebwa bitiibwa ogenda okumulaba talina achievement naye yennyini yeeremeredde okulonda n'obululu n'ebifo babifuula business sikuyamba abantu okitegedde buli eyeeremye mu business mu ebyo byabadde akola akuta misinde agendeko mu sente z'eggwanga ez'obwereere okitegedde luli abakulembeze bawandibwangako eddusu abasumba nti kyakigundi emuleeta okitegedde naye olwaleero ku bakulembeze b'olwaleero abaliwo musumba ki gw'oyinza okugamba nti yaliko mendinze gundi kati byobufuzi bifuuse byakuzanyiramu wano ebyobufuzi bya Uganda bifudde byonna bituleetera bayaaye bantu bagenda kwesekera bwesekezi bituleetera bantu bakiyita mu lujja omuntu talina wadde achievement y'okunyweza omukyala makage wiki takulira wadde enkoko ewuwe naye bakugamba nti alina okutegeerera ekyalo olunaku lwa John alabye ba MP nga baagala kuyisa kiteeso ekimu bakitaddeko n'amaanyi ba MP tebaddamu kujja mu parliament nga babadde amakanzu n'amagomesi kati lyeteeka lye baagala okuleeta era nalabye nga bali wadde amaanyi mangi naye ngamba kakati bannaye obukulembeze awo bwebutuuse mu byonna byonna ebirimu Abannayuganda ababaka ba parliament be balina okuteesaako ekyo kibalabenga point ebyobufuzi wano byafa naye ndaba ne Pastor Sempa bwe yagambye nti no ayagala parliament eyise etteeka abafumba babenga beegatta emirundi 3 wiiki bwe basukawo ng'emboka evuga alabika yalabisiddwa amayinzi wakanya basajja ba Katonda Medi muwa Medibo bwe tukanga tukunyonyodde ensonga lwaki tetunankani omukulu oyo n'osigala ng'okyayogera ebyo ebintu by'ekisiru byo otumazeemu nnyo amaanyi kubanga labayo twagala nnyo tugambe gw'owandowooza nange nneeya tawe endowooza zez'ekisiru mpozi gonkyaziza endowooza zez'ekisiru wano okitegera omukule tukuwadde nti tulumirirwa ggwanga obukulembeze kintu kirala muno naye nkugamba kyenvola tulina enguudo embi kyenvola tulina amalwaliro oluusi ababaka ba palamenti bakibogwe abasinga bakibogwe omubaka wa palamenti nogenda okugoba obugabe amatooke si ku mulimu gwe baagala nnyo omubaka wa palamenti nogaba ambulance si mulimu gwe alina giteeseza buteeseza ebyobufuzi byano okumanya byafa n'okwata Nalukoola n'omuteekako abakaliyoki n'omuteekako abaliko mendinge omusajja munnamateeka munaye ali awo mu katemba oli bwazze n'ebibokisi mbwali mu kudibeyitinga n'abajega kinnumya nnyo omusajja okujja nze teri kinnumye nga kulaba professional lawyer mulamba alina law firm omusajja awozeza emisango neddamu okuteeka wali atuule wali n'abakaliyoki nedda kati ate abo utonenya ekibiina nedda kyenjisimye ku Bobi Wine n'oku batulaze nti bawa chance ne babateeka ku debate maaso fefe nyi twelondedde naffe tulonzeemu sirika nkubuuze kino Segirinya be yesimbayo nabo bamanyi kwaliko Mubaraka mumanya gwa mugati gwa bata abalala bamanyi ekidanda kwaliko abasajja abalina amasomero sijja kubamenya naye yasalawo abaawo akaliyoki yamulonderawa ani yalonda Segirinya naye Segirinya legacy gyakoze atali yamulonda Segirinya mwamuyisa mukakungunda bwe kati mwandi mulese upgrade ekibiina kikoze upgrade kikoze upgrade kitya ekibiina ebintu bikyuka kani uliriza kankubulire yo mukulu yennyini akugamba nti eriyo abasajja ab'ebitiibwa abalina achievements abali professional abajja ne baŋŋamba n'okuŋŋamba nti owaayo musajja oyo gwowadde kaadi nga si gwe musingi omutuufu n'agamba no ono ye fuutu soja omutuufu otuuza otya wali omusajja owalo otulaze n'abakatemba badiikula basini yasikisidula opawutu mbona yali awo tukirize tugaane
Calvin Kayanja otubanga tulina omuvubuka kale nga munnaffe abanga simunabavubuka ba doctor tulina abavubuka bangi ba doctor tujja omuvubuka kwesa sobola kuinvitinga kumuwanga ekizampa eri mwana wange sisobola kumufuula mukulembeze kyo tukitegedde abantu baganye naye tumuwagire kalifagana agagezeeko ebirala ne bayimbi banne ate nabesonyirira ddala music industry abayimbi muve mu byobufuzi mukole ebirala Bobi Wine we yajira mu byobufuzi ng'essente azirina ayina we tuyinza okuweera abaana baffe nti oyo ayikubuulira ekintu n'owulira naye tokolanga ko wadde project ey'enkoko abiri ezizaala endala 5 naawe oyagala kukulembera kyalo twabadde tuli awo omwana n'ategeka show egenda kulangibwa almost 2 weeks oyo si mwana ddamu omu addressinge bulungi nti top 10 kibanda kimenke yanjula top 10 bulungi onkuwulira top 10 yamalawo abo bucupa wano okufuguma ku internet agenda kuba hotel Africana mu wiki 2 mwe mulangire mwaka mulamba Calvin obadde okiteekako emphasis nti abantu balangira myezi 2 mwaka oli ku Nigroba Calvin nkikatiriza mwaka King Saa yalangira omwaka mulamba Big A yalangira emyaka 2 omwana alangidde weeks 2 ate tugenda kakasa ntugenda kubeerayo mu bungi yatadde tunulire ensonga eno Patrick Alien Skin yalaze show eri mu weeks 2 Alien Skin ekintu kyali kituuseewoko era kigenda okusinzira ku Africana nga ekisokera ddala yadde yo omwana oyo Alien Skin akola ebyekisiru ebimu ku byesaagala nze ng'omuntu ne omwana oyo tugamenti alina kye bayita favor lwakuba nti abaddugavu tetuwandiika records senga twali tuwandiika records obanga tukuuma naye wabawo general records abazungu babikola ne bisigalayo mu bitabo nga bolaba nti bakugamba nti Ronaldo yakakuba gola bwezi bibo official senga twali tuwandiika records Alien Skin yalina record yokka ey'okulangira ekivvulu mu nnaku 4 nekijjuzanga bwedde nekisinga ebivvulu byo nkiddamu ennaku 4 ekyo kikyali tekibangawo yadde yakosa era radio TV ne social media platforms kakati ekirala Alien Skin product nnyo ya social media okusinga mainstreams okitegeera nti abantu aba social media baamwagala nnyo kakati bwe yatimbye ekivvulu omwana yatimba ekivvulu olunaku lumu enkeera abantu bonna basinga baali batandise okutambuza posta ku sipiidi yawaggulukyendeza kugamba nti ekyamazima Alien Skin ebyekisiru byonna byakola tekijja blessings z'abantu eri abantu bali blessed naturally nga bulaba full figure twakyukuse ne tukkiriza nti full figure mu byekisiru byonna byakola mu byabitali mu magezi byonna byayogera ye naturally kirabika ndowooza Katonda asalawo obusazi naga kamblesi wamaze n'okkiriza nedda full figure Bible egamba mu Bible mulimu olugirire nti awo Mukama n'akozesa abagezi okwapproving abasiru n'akozesa abasirusiru okwapproving abagezigezi so Katonda akosobola okukozesa abasiru n'abalagirako omukisa gwe ate abagezi ne beebuuza lwaki sinze so nzikiriza Alien Skin alina omukisa gwe era ekivvulu agenda kulangira weeks 2 ekivvulu kijjako abantu ajja bafuna naye tajja kujjusa Africana nga bolaba gundi saha amanyi mangi sawa zino so Alien Skin tomutuubira lwaki okirese bwegamba abanopo mutandise lwaki okigaseeko mbu tagenda kugira because esawa zino saha y'omukuba artist abasinga amanyi n'okunyuma agiddewa ku Alien Skin anti yeyakava saha yeyakava mu African yeyakava ku African si we yava emabega ko ali n'agikuba n'agibooza kakati Alien Skin kuba ebyo ebyekisiru bye mwamusudia avuganye enkuka omwaka oguwedde enkuka nga eri eno n'alyoka ategeka okuvulu gwe wali ekivulu si guvulu kale ekivulu kye yali ludda wasaidi awo wankulukuku mulaba ekyamutuukako omwana mwe mwamusudia ebyo ebintu byammwe ebyekisiru ebyo so omwana mubulira amazima yes I believe the guy is blessed naye tajja kujjuza Calvin mubaza kazi kuba njagala kubira Nobert mubuuze lwaki tebategese lugogo kubanga the problem we are having now waliwo ate abatandise okutwegeraageranyako okitegedde waliwo abatandise okutwegeraageranyako waliwo akubuuza nti waliwo awulidde mbu ekivulu bakikansolize tewaliwo akansolize ekivulu muleke propaganda
Alien Skin agenda kuddamu okukola ebyafaayo. Simanyi Nobert kikyaliko ndabe simu ye eri bize. Newe namufunira. Kubanga request yo zokka zenfuna. Zakuba nti tubeera Lugogo wali. Kubanga twasembayo okutegeka Lugogo mfenga abafangoni. Nga tusikunoonya busente butonotono bwa kayumba ka Mama Gudo. Nemuzimbawa. Kitono nnyo. Nemuziza mwagala kumulumba kumuba nyumba nazo. Nemudiro banayo era kudinako banega namukiriza okujogebwa. Ne badira ne bagamba mu Champions League ategese ekivulu. Atayina de kitundu zoluiba. Sebana Uganda ne bagira. Iri yafuna abantu abali bamugwamu. Watamwadira lwaki olumwa. Tewalaba yo bantu. Naye waliwo ebintu ebyamagezi bye mulina okuwa. Tewalaba yo bantu. Chokola abana Uganda ebintu bigenda. Waliyo mulabye ko Champions Gudo ngasula ku street. Calvin chiche mwasinzideko nnyo this time around okugenda ku African. Andi akasera keeko tewaliwo nsonga mu kino. Si wafunda. Femwiza n'okutukyankalanya ne tusaba kololo banambole. Okay. Do you think Alien Skin agenda kufuna abantu that ne sente yatadde ku ntini okulekanga emiryango baagala kugikala sawa 2 za kumacha. Uliriza kunyota abantu gye balina ku Alien Skin. Siyinza kulaba entrance ya mitwalo 2. Okay. Atandikira ku 15. Agenda nyota ya Alien Skin. Femana Uganda. Okay. Obadde gamba nti ki? Anyway. Fenate gwali wakadongo kamugala. Era mu basudde wali nga wachakalira muri mu basudde. Nga wetala. Kajono twogera ku music aliko kati. Nga wetala mu basudde. Like I say, don't get me wrong. Nobati agamba rwa mawuli agatali marungi. Wali wenteekateekezo okusaza mu ekivulu ky'omwana. Banange. Naye ani alwana Alien Skin? Wali alwana Alien Skin. Alien Skin blessings zazina. Yemazima. Era bwe bya kibuli kijja kubaawo. Ate fenna tukimanyi ulirayo. Fenna tukimanyi wano mu Uganda. Obwo bubadde buzanyibwa ate bukwatayo. Basabina ne kano kazanye kakwatayo kagenda kwipinga ekibuli. Uliriza. Baba. Alien Skin ne mulemesa e Uganda. Tujja kumutegeka Kenya. Okay. Oba mu No Man's Land. Alien Skin. Tusobola okumutegeka ku No Man's Land. Negro nga olinga ataliwo storage. Anzi kakanye. Ku No Man's Land. Ku border to border. Wakati wa Uganda ne Kenya wakati wa Uganda ne Rwanda. Amawulire kegansanyusiza sisobola kwagaliza mu Uganda kibi. Kyakusanyukanga mu Uganda ekibuli kye bakisazaamu because we are all aiming at getting higher. Okay. Naye Calvin nga tunayima naliko wano actually nalina interview neno but yokenye nga njogera kwa Alien Skin ebiseera ebyo yagamba bagenda saza TikTok efukida abantu ekizi yambuza no bayinanga maybe baye nyimba za Alien Skin nga 2 ezomanyi katsawo zene mwe nyimba nga 8 nagamba asitegera oluyimba losobola ozanyira abaana bo nga Alien Skin ya luyimba kati nze nache neewonyeza nabadde ne mutabani wange nenteka kakayimba akyamukemu bawe omwana nanyanukula nagamba bagambe nati Alien Skin nyimba za moyo. Okay, omukunya atasera yavayo nakola video nga video eno ebigirimu agamba mama Alima nsaba kwetondera nsonyiwa naye tiyayogera amusonyiwe kuki ositaka muloga tiyasoka kukyogera ye agamba mama nsonyiwa kukinyusi nesente kozeti nikulu obadde ki muloga bagamba oyo mwana yagamba ati mami Alima ne kapetekia sagala webuze busoito omwana oyo yagenda ku screen agamba Alima muloga atuuliriza ebintu ebimu tuleme bizanya nenga naye ngato nayo kyalima byayogera tebigatta ulira okay ulirayo njagala ebitagatta yes bibere ku sente Alima katika ulirayo Alima namakulu abantu abasinga tebamumanyi sitole Alima namakulu antu ulirayo Alima yali mu Ebons Alima namakulu yomu ku bakyala bali mu Ebons even ngajaza mu Ebons yali ayina sente era ne party yazanya mu Best Life mwatu nga bamuleeta ngo omukyala yazanya nga party nga babita Michelle ngere omukazi era olina bwino ni blog alina era nga aja ulirayo bamitanga Michelle ngera aja ava mu America ngiranyirira Alima namakulu yali nanyini BTFM najiguza pike yali ani nanyini BTFM radio yes najiguza pike teteyaganye muganga ngeza kukulaga level za Alima gwe muganga asobola ologo omuntu olwa sente ekirala Alima namakulu yani yako studio ekyasinze okuba wano bagitanga no entertainment nga omutabani we MD Alima Alima yakuba ko hit wano bagita Dembe it was a massive hit Dembe nako kakataganira wano ategeza kukulaga Alima namakulu alude ali blessed alude ngali blessed abana bebona basobedde mu America kati okudda ku mukunja amuloki ebintu ebyo byekisiru omukunjalekera we byekisiru byo lwalwakuba nigulo onsaziza amangu nga nkyawa submission ya mukunja agamba batekanga sente mu wuma ate nga maama oyo mukunja nze yambulidde amazima nayogedde naye Calvin gamba byogenda okwogeraga amazima ate ge mazima tegasoose leero gajja geeraga mukunja atasera mirundi emeka nga ngezaako kumwawula n'ekibi nga ndaba agenda kugwa mu bunya gwe kimanyiko nti mukunja namujjako mukomera
ngere kimusibiza beba wale bebe yaberanga nabo kuno ne bekola ebitagasa ne bityoboole ekitibwa kya Katonda ku internet omanyi mukunjo yafunanga abantu bebazolozolo n'abaleeta okwo ku internet ne badda mu kisenge n'atandika okuweereza obwa sitaani si yekka ojjukira n'omukyala yamusiba mujje mukomera yamusiba ekiwala kyali awo kyafubutuka eyo nga nakyo kirina ebizibu byakyo ku mutwe ye n'asembeza ne batandika okukola komedi waabwe nga bali mu bitanda okisegedde bulungi ng'ensi n'ebegeka bweti amaaso bwenyumirwa mukunjanze mwennyini mugamba my dear brother abantu bano b'otambula nabo obakebeza ensi gye tulimu nga nfu n'agamba wa nze busungu walaji bwe mala okumuteeka ku mutwe nenteekako n'omuti si busungu walaji njaga ati uliriza gwe omuti gwe yajogerako nze musajja gwe najja mukomera oyinza ogamba nti sirina access kwogera naye mukunja asobola okudinayinga nti simulabulangako ku neeyisaayo na Shiba omukyala gwe yali amanyi obulungi nti ali ku mpeke koze Shiba twamuyamba ffenna era n'ekizibu kye twali tukimanyi naye ng'omuvubuka mu kuyamba mwateeka n'okukola ebirala olwaleero nze nzikiriza nti ebyo bye yakolangamu ebirala naye akola n'omuntu gwe yali ayamba bye byamuviiramu akabasa era abavubuka mwenna njagala kubakubiriza mudde eri Katonda ate mutandika okwegendereza mu bulamu omuntu gw'otakebeza oba kale tomukebeza ekyo kituufu naye gw'omanyi obulungi nti gwe amusikiriza n'okumira empeke kwatambuliza obulamu ate ofunayo otya akadde okutulaga eby'omunda n'okutulaga eby'obukaba naye bw'omala okubijjamu abalwadde ng'ate otandika okwekwasa abalala mukunja va mu by'okusaaga lekerawo okumala obudde duka nga woofiises tebannaziggalawo Trump yakaaye baddagala mukunja duka misinde duka jambwa ng'akadde kakyaliwo wona amaliriza ali ebizimanyi ali namakula wona amaliriza gundi yandoga vamanyi bajjajja ffe ne bagitaffe baafa ebyo kugamba nti gundi yandoga ebyo bya bandoga abantu bangi bafudde obulwadde nga bali mu bandoga mukunja va mu byekisiru ebyo genda omire eddagala ate gw'olaba mulamu osipi gw'olabira ddala tebamuloga oyo